si kituufu kubanga si bonna abasala ebirevu nti babisala mu mbeera ya kusinza nabyani Allah. Oli yayinza okubeera ng'ensonga gy'awa nti bimusiiwa oba n'abeera nga ye alaba nti kwegamba abeera shabe nga naye nga mu kubisala tasinza nakyani Allah. Nawulidde Seeka asiisiriza abasazi b'ebirevu n'agamba ye si bid'a n'abalimba mbu simanya bibasiiwa. Okuva nawulidde ka odi yako mbuuza abasiraamu abalina ebirevu nti bannange bibasiiwa mmwe bibasiiwa naffe tandika obisala bitusiiwa. Kati Seeka oyo bulijjo bwatutunulira tusaasira ndowooza manyi tusula tutunula nga tutakula birevu. Ani yagaye ebirevu bisiiwa? Imam Ahmad yatugamba la tatakallamanna bikalima laysa laka fiha imam. Tobangako ekigambo kyoyogera nga teri mmanyi yakusooka kukyogera. Seeka oyo mubuuza mumanyi ki yali agambye bw'atyo nti ebirevu bisiiwa anti ababisala mbu bibasiiwa. Otuuka n'okulimba abasiraamu mu kukiyama ogenda kubaddawa. Bannange ekituufu go mazima agakaawa okusala ebirevu n'okkoyesa bid'a. Lwaki? Singa nze mbyogera wali badde onkazaakaza naye oyinza okukazaakaza Imaamu Ibn Abdul Barri yagamba atya? Yagamba yali agera kusala ebirevu yagamba nti ya harumu kiri haram halqul lihiyati okusala ebirevu wala yaf'aluhu ekyo tewali akikola illa almubtadi'atu okujjako bannabid'a. Bamanyi basomesa Imaamu Abdul Barri akyatudde bw'atyo bo tebasomesa nga batunula mu nsawo z'abagagga. Yasomesa mazima. Kati mwesimbe muwakanye era abategera eddiini bajja kubuuza nawe oli mumanyi. Katugeze omumanyi ayogedde ekigambo ng'ekyo Hasani Kaluma ng'avaayo agamba si bid'a. Bakubuuza Hasani Kaluma nawe oli mumanyi. Ekituufu kiri nti ne wobadde dokita omumanyi ng'ayogedde wallahi gwe toli mumanyi. Leka bamanyi basomese. Ibn Barri omumanyiko ki? Ibn Abdul Barri omumanyiko ki? Wakyasa kya mukaaga. Ate Sheikh Dash asisiza abasazi b'ebirevu wakyasa kya 15. Ku babiri ani mumanyi? Sheikh tubuulire kuggwe ne Ibn Abdul Barri ani mumanyi? Fatwa eyo ngisangawa mu kitabo ekiyitibwa At-Tamhiid. Bwe baga nti wakyasa kya mukaaga kiba kitegeeza ki? Nti fatwa ye ntuufu. Lwaki? Ku mulembe gwe tewali bamanyi. Lwaki tebagiwakanya? Neyitawo Seefule Sokolabe ne mu kyasa ekyomusanvu nga teri mumanyi n'ogu awakana nti okusala ebirevu si bid'a. Jangu mu kyasa ekyomunaana kubanga abamanyi abali awo bonna bwe batwe basomesa. Kati nga Ibn Taymiya yafa mwaka gwa 728 nekitegeeza nti wakyasa kya 8. Bw'osomako mu kitabo ekiyitibwa Nuru Sunna wa Dhulumatil Bid'a ojja kusangamu fatwa ye nga naye okusala ebirevu yakuteeka mu bid'a. Oyinza okuwakanya abamanyi. Totya muliro gwa Allah. Allah yennyini yatugamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mubuuze bamanyi. Bwe mbanga temumanyi tetubuuza gwe tubuuza bamanyi. Omumanyi bw'awa fatwa Sheikh Dashi wallahi takkirizibwa kugiwakanya.
kati seeka kale okuwakanya fatuwa y'omumanyi alina kukozesa mumanyi. Leeta omumanyi ng'ali mu mazzi g'abamanyi ng'awugana abamanyi ng'alinnya mu ngatto z'abamanyi agamba nti si bidaa.